Media ku YouTube, Nyondo Media ku Facebook, Nyondo Media ku WhatsApp. Nyondo Media esinzira Dubai, nebuna amawanga gonna walai. Edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. Hey, Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media eli wamu nawe. Nyondo Media. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media eli wamu nawe. Nyondo Media. Waliwo ne Nyondo charity ebudabuda abantu abatali kayamba. Big up Nyondo Glim eyo company waguga yabizigo kuyoyo tansusu. Waliwo ne Nyondo squad eyamba kokuza sente z'abantu ezibibwa bafeke agency e Dubai. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media eli wamu nawe. Nyondo Media. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media eli wamu nawe. Nyondo Media. Nyondo Media ku YouTube, Nyondo Media ku Facebook, Nyondo Media ku WhatsApp. Nyondo Media ku TikTok, Nyondo Media Instagram, Nyondo Media ku Twitter. Yo, Nyondo Media everywhere you go. Nyondo Media Dubai, Nyondo Media Uganda, Nyondo Media to the world. Big up, Nyondo Rozet Kenkofu. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media eli wamu nawe. Nyondo Media. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media eli wamu nawe. Nyondo Media. Nyondo Media ku YouTube, Nyondo Media ku Facebook, Nyondo Media ku WhatsApp. Nyondo Media esinzira Dubai, nebuna amawanga gonna walai. Edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. Hey, Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media eli wamu nawe. Nyondo Media. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media eli wamu nawe. Nyondo Media. Waliwo ne Nyondo charity ebudabuda abantu abatali kayamba. Big up Nyondo Glim eyo company waguga yabizigo kuyoyo tansusu. Waliwo ne Nyondo squad eyamba kokuza sente z'abantu ezibibwa bafeke agency e Dubai. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media eli wamu nawe. Nyondo Media. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media eli wamu nawe. Nyondo Media. Nyondo Media ku YouTube, Nyondo Media ku Facebook, Nyondo Media ku WhatsApp. Hey, Nyondo Media ku TikTok, Nyondo Media Instagram, Nyondo Media ku Twitter. Yo, Nyondo Media everywhere you go. Nyondo Media Dubai, Nyondo Media Uganda, Nyondo Media to the world. Big up, Nyondo Rozet Kenkofu. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media eli wamu nawe. Nyondo Media. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media eli wamu nawe. Nyondo Media. Nyondo Media ku YouTube, Nyondo Media ku Facebook, Nyondo Media ku WhatsApp. Nyondo Media esinzira Dubai, nebuna amawanga gonna walai. Edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. Hey,
Nyondo Media tuliwa munawe. Nyondo Media tuliwa munawe. Nyondo Media tuliwa munawe. Nyondo Media. Nyondo Media tuliwa munawe. Nyondo Media tuliwa munawe. Nyondo Media tuliwa munawe. Nyondo Media. Wali wone Nyondo charity. Ebuda buda abantu. Abatali kayamba. Big up Nyondo game. You company waguga. Ya miziko kuyoyo dance soon. Wali wone Nyondo squad. Eyamba kokuza sente. Zabantu zibiba bafeke agency. Dubai. Nyondo Media tuliwa munawe. Nyondo Media tuliwa munawe. Nyondo Media tuliwa munawe. Nyondo Media. Nyondo Media tuliwa munawe. Okay, bannayuganda abatu followinga abatwagala naddala mu batukiriza mu buli mbeera yonna kyetujja nakyo kyemugenda nakyo bannayuganda abatwagala naffe tubaagala nnyo nga bulijjo tubasaba okutufollowinga okusubscribinga ku YouTube channel yaffe tetukaka newe nalaba nga tikisaanidde okuteeka subscription akateekayo agala follow naye nabe nga tufollowinga ku bitu ejenjawulo gamba nga TikTok, Twitter, Instagram wamu ne Facebook je tulira nga tukosa amanya gaffe Nyondo Media tukyusamu wadde mwaye Nyondo Media 256 ya Nyondo Media whatever so esigala nga eri Nyondo Media abangi muvumye oba munkubye amayinja ku abantu banene benna balagako recently of course today zo wanene nensangako ate Santa J musaza ali mukola akolamu awo naye ngo bulibadde zokola akolamu boli awo naye nenfuna ekirowoozo ekigamba nti mubeeko ekintu ekiri very important kyembeera mwogerako ebiseera ebisinga omuntu asobola okuvaayo n'akugamba ekintu nga kituufu oluusi n'okiyisaamu amaaso ate oluvannyuma bw'okifunamu obuzibu n'okola ki ne wejjusa so n'olw'ensonga eyo okubaletera abantu bano eno abasinga mwakivumirira ne muvuma ne mwogera bingi bibaawo era nga siwagana muntu kwogera kino kyabeera ayagadde kwogera kubanga muli bantu tuli bantu ate nga buli muntu alina kyoyise buli muntu yaweebwa omumwa nga asobola okwogera talina obu nga asobola okukola ki okutegeera ngaze Nyondo nga ffe aba Nyondo Media tubatuusaako ebintu byonna ebiri mu ggwanga oba oliawo bizimba oba tebizimba oba bikaabya oba bisanyusa kati gwe omulabi waffe atulaba gwaweesalirawo kubanga toli mwana muto oba muntu mukulu ng'oli 18 and above so gwasalawo n'ogamba nti kino kinkolera oba kino kikola ki tekinkolera era buli wente ekitunga si kirungi bagamba nti kinene wadde nkira sisiganya yandubalagako naye sibewagira kukikola kubanga tekiri in a proper way so n'olw'ensonga eyo nze salawo okuweereza mwena ddala abagadde okulaba mujja ne mukola ki ne mulaba nakyagadde then nobeera ng'oyitawo mpolapula n'ogamba owaya kino ekinawe ngenda kikola ki kifuniramu naye ng'ate ffe tubaagala nnyo ebitenkanika so mpiseeko waneeno musanze akolaakolamuuko nengamba kanyogeremuuko nammwe abasinga munvunaanyi nnyo era mwogedde bingi naye kyenyiza obbagamba era nga buli kadde nkibajukiza ne mbagamba nti Nyondo Rozet siri katonda kino kyenyiza obbagamba ate ze mulamu bwe sijajinga yes omuntu ayimiridde eri n'agamba bannaye nga sinagenda wala nja kubyogera kasooke mpe omukisa Santa J abeere nga babuuzaako tutandikirawo mpolampola neme kwogera nnyo abalabe ba Nyondo Media sanyusa obbalaba nateera guno omulundi gwange ndoza gwa kubiri nga nzijja mu kamera olwa my lady sijja byogeranya abasinga mu bimanyi naye nga nebaza nnyo Nyondo Media okuvaayo nebanga esobola okuweereza mu nsonda n'ensonda nga tesosodde mu buli kimu nze nzikiriza olunaku lwaleero okubeerako mu kamera ndyogereko gye muli nga nze kwetotolako oba kaneetotoleko kanzikirize neetotoleko kubanga luli bangwira bugwizi saabimanya naye nga comments nazisoma tuvumiddwa twogereddwa ebigambo bingi era nga bwe tuzenga tugamba nti tojajinga don't judge a book with its cover si kirungi osookanga n'otuula ne weebuuza lwaki omuntu yasalawo oba lwaki asazeewo okukola kino n'olw'ensonga eyo mu bufunze
si kirungi nnyo okuvumirira omuntu kye yasalawo kubeera ng'ayadde ggwe ate kiri olowooza nti kibi naye nga ku sayidi ya Nyondo Media ng'ay'omuntu munnamawulire mumanyi ekigambo munnamawulire kye kitegeeza aba tasosola ye amawulire gafunye gafulumya so ye ng'omuntu temumujajinga nga bwe mutera omujajinga nti oli mu kuwagira kino kibeere nedda si wekityo kirina okuba temumujajinga nnyo kale mujajinga effe muba mulina obuyinza obusobola oba beba mulina obuyinza obusobola okunsalirawo nga nze omuntu then you can judge me sikirinaamu buzibu Babuzizaako, right? I can go ahead. Yeah, I can go ahead. Well, shortly, and sijja kwekwerekeriza nnyo. I'm old enough to understand and to do what I feel like that's good for me and is better for my life. Nze natandika ekintu kino when I was still young, kubanga nzijukira nate batumanga kutyaba enku. Some of my friends, ladies, naye nga twegaddangirayo mu nsiko abawala n'abawala nga tukyali bato omunansonyiwa okyogera bwekyo, but I'm here to be open to you guys. Tikino ekintu sikiyigidde bukulu era ensonga lwaki saafumbirwa nze nga nsoma mu single schools abamanyi kye bambe girls nakula foot patrol gye nasomera ng'era same story. Mumigifu soko tekewana akati so ensonga lwaki omukyalo ono mulesoni lwalo however mungamba mpebwa sente promotingibwa siina sente zimpebwa era sina kye promotinga so ebiseera bisinga tugenda ne tugwa mu buzibu oba ne tukola ekintu oba tugwa mu kintu nga tumanyi okiguddemu otya kitandise kitya so yensonga lwaki nakolwaliro agenda kuba nnyonnyola nga gye kyatandikira yajja ate akigwamu ate akitambulidde nti oba oli awo bw'oba okuza omwana wo osobola okuteekayo minds nomanyi omwana wange akola kino omu preventing from falling into something mu luvannyuma kyojja okujusangulwa nti tekiri right so akugamba teyakijja mu bukulu wabula kyava buto nga bakyaba enku n'abaana so kati wuliriza bulungi nnyo nga nakujajinga ebiseera ebisinga kiba kirungi tumanya omuntu ekintu kino akikola naye akikola lwaki yakitandika so abantu bakoze ebintu bingi nnyo ebyambyone ku nsi ebimu tubikola ffe nga ffene tutobikola nga kikulu ng'ate oba oli awo ng'ate byo bibi nnyo n'okusinga ate abalala be tulowooza byo byebakola nti ebisinga okubeera nga biri dangerous so wuliriza bulungi gwenna alaba gye kyatandikira atambudde atya kize kitya yensonga lwaki nakolwaliro muleesa amagi gabadde mangi kimu kibadde kigi naye ate nze ndi muntu ali agenda mu maaso okukola kinteekeddwa okukola kubanga nange ndi muntu mukulu nsobola okumanya nti kino kigwanidde oba tekigwanidde. Mukyaba enku temwabeeranga mu balenzi? Abalenzi babeerangawo naye nga sibeewa nga buli lwendaba omuwala mpulira ensanyu lingi era nemwegomba kugamba nentambulira awo mu mbeera eyo n'omukusoma nenzija nga nsisinkana abawala. Ewaka maama yakuzaleko n'abaana abalenzi omuli bawala mwekka? Maama yazaala abaana balenzi babiri nze wokusatu omu yabuuka omu yagenda so mu butuufu bwaki abalenzi babiri omuwala omu naakola ki? Abawala basatu omu omulenzi n'afa naye nze embeera zange zeezo ewaka nabeeranga nkola ebigaali bino ebigaali by'emiti nga mbajja eggaali igwe mu buto obwo tewafumba butamu buno ng'omwana omuwala? Sabufumba nabeeranga bakiyita kuweesa mu Luganda. Okuweesa? Omanyi okuweesa n'oweesa ekintu ekigenda okukola like okukola ekigaali ekyo olina okuba n'ekintu ky'okoona ne kisiima ekinnya kale ng'osobola okuweesa omusumaali ne guvaamu ng'akambe then nga nkola eggaali n'emipiira yaayo ate nesitulako ekintu ne ngenda ku luzzi nga kwenteesa ekidomola nze nga siweeka kidomola ku mutwe nga eggaali ezo zemba mbajizza ng'obibajja kisajja naye ng'oli muto mutereevu bulungi nnyo era nazanyanga n'abaana balenzi naye nga tewali kye bantuusaako
nawe sakirezo zanyira mbalenzi bali abawala bala mu side ndala nga tebali part of you wena mala S4 mami wange yatuza wasina mboza naye ngasiraba ABC chichi oli fine romu yali agenda kunkebera mu lusuku mu kyalo ankebera lawo bandi fine ne mugamba mami kanzije nalinya basi nenziruka e Kampala samu time yakonkebera naye nga bwomanyi omuzadde walina okwemulugunya abafayaga mwana wange nga yemulugunya so ekiseera kyatuuka nze omulimu gwange ogusooka natandikira mu security saakola na security ya Uganda wabula nagenda Iraq nenkola Iraq nga twambala tuzitula bodoma mundu biki ebyo byonna ebyo ngate Iraq tebakkiriza na kusemberera mulenzi omusemberera ekiseera ekyo nga bajja kutaminatinga so ate kati nekijja nga ate kirina ekirala ate kyekinzimbamu naye nga by then nali sinezuula ngokola n'abakina bakazi basajja nali nkola na American company called SOC naye nga we were mixed ku post naye ensula batwawulanga Nami kusoma walili mwasomanga ng'osomera mu girls schools nasomera Kyebambe girls osomeranga mu single schools eli single school kati mu mbeera ya Iraq era nalina roommate nga muwala nga tusula mu room abo babiri kaŋŋambe nti oyo yali first kati wange mu kutegeera kuba twatuuka naye ndoza naye yalina engeri mbeeraye nga naye takina muzibu ne tutandika okweyagala like that so bwe ntyo wentandikiriza mpola mpola naye mu family era mwali mukazi ne wange kyembayagala okubuuza ti mu family obeera gitunulidde bwoti ne bwoti olabamu omuntu akola ekintu kyekimu nga naye akirimu kuba kizoma nga kiva mu family ekirondoola kati nezuula ntya kubanga nze okusooka saasooka ategeera kikyenkola wabulanga nkiwulira nga manyi kiri nomu naye nga simanyi nti waliyo n'abalala bakola ki nti oba kikale sola nakitotola naye nga mwanyinanze oyo yampita mwita mwanyinanze naye nga kazini bro wange wanga naye akiri so yampita naŋŋamba naye gwe nteera kulaba ABC nti omanyi nti nange ABC kikyotegeeza kakati ansitula antwalako ku organization emu e Kampala bambuuza najja ntya ntandika ntya mbanyonyola ne bagaa kati gwe tonaba kwezuula tolina kyomanyi kati batandika okumbuulira kuwamwayi batandika okunsomesa awo manya lwaki ndi bwe nti kati ngenda ntegeera nti bulijjo kyenkola kiri mu kategori eno bibino bibagamba bwe bati naye nga ate nakitegeera nkuzze ddala kubanga nze siri mwana muto ndi muntu mukulu naye ku myaka gyange gye nnyina kati Desemba ngenda weza emyaka 35 naye sifumbirwangako sizaalangako olw'embeera eno era senga wange yagezangako nnyo okunsembereza abasajja era nga bankwanira bulungi nnyo naye nga bwe ntuuka mugamba mazima ekyamazima ABC nagamba nange nakiraba so ne tutambulira awo mu mbeera eyo naye nga nze tewali yakinyingizaamu wabula nkuze nkikola kyekyamazima nkuze nkikola era singa wabaayo ekyuma ekisobola okukakasa ekyo kuva ddi we nakitandika ndowooza nze nambeemu kino kyakulyamu bukulizi ebiseera ebisinga twagala nnyo okujajinga banaye abantu bannaffe abantu twanguwa okujajinga bw'olaba omuntu ng'alina kyakola bw'ati otandikirawo okujajinga n'ogamba ono eggulu ligenda kumwokya otagenda genda mu ggulu era ku interviews ez'enjawulo ezengeze nga mbalaga ku bantu bano ababi naye n'ensonga zange lwaki era ensonga lwaki olunaku olwaleero omusisinkanye twagala tulabe ekintu kino kyatandika kitya lwaki kyatandika so that kituyambako kuba naye essaawa eno bwali amazima gali ndisigamba nti akyagala ekiri amansi bagambako bujiri ya very fine naye
yakitandika buto nga kyamutandikiramu nga naye tamanyi nekimukuliramu najja nga ate opportunities zafuna abeera bawala banne. Era ebiseera ebisinga twebuuza lwaki ebintu bino bigenda ne bibeera nga ate bibeerawo ne biwera olw'ensonga nti tugenda tufuna amasomero agali singo. Ensonga lwaki ebisiyaga byala nnyo mu nsi ebiseera ebisinga amasomero ago agali singo gongedde nnyo okupromotinga oba okwongerako ku kikolwa ekyo ekyobusiyazi mu ggwanga. Lwaki nti bwoddira abaana abawala n'obateeka n'obakumira ewantu wamu there is something that developing kubanga kino ekintu kya butonde kyatonderwa kati mu mbeera eyo nga bakumiddwa bwe bati balina engeri gye badeveloping within their brains then they start something else. Naye ng'ate bera nga bagasa n'abaana ab'obulenzi kiba kitegeereka ensonga lwaki n'abalenzi basikana nga balenzi n'abalenzi babakumiddemu bali masomero ge gamu ne beemanyira abalenzi n'abalenzi tebamanyidde bawala so ne batandikamu eyo embeera so n'olw'ensonga eyo single schools nazo zikoze kyamaanyi nnyo okuba nga ate ziteeka abaana baffe mu kikolwa ng'ekyo. Ovaayo n'onenya munno n'ogamba nti bannange oyo lwaki akola kino oyo mukyamu bamwokya ekibi n'ogera kino n'ogana kino n'obikuma ebigambo nga biyitirivu nnyo. Ebiseera ebisinga ziwa nempa programs si lwakuba nti mba njala kuboonoona naye mba n'ensonga zange lwaki bwe nazuula abantu bano ababiri naagala okumanya ekintu kino eno kitandika kitya omuntu ayingira kingire kubanga abantu basinga mugamba nti abamu bakireramu nga tebakyagala kubanga zibeera sente ze zibasikiriza ate ng'eriyo abantu nga kiri naturally within them from the beginning nga bakirina nga tebagobye sente so n'olw'ensonga eyo emboozi nekyagenda ddala mu maaso naye nga tonaba kujajinga gwenaaba ebiseera ebisinga kitaga ne weebuuza lwaki ebintu bibeerawo biti ensonga lwaki Katonda gyali gweosuubidde kuno ku nsi ffenna bali ku nsi tuli batuukirivu lwaki Katonda abantu abatemula bannaabwe ku nsi bantabatta n'abamalako kubanga Katonda yamanyi ekiseera ekibira ekitu ffenna tuli baana baba tulye emmere tugende mmanyi tukola buli kimu kyonna kyonna era ng'omuntu wabeera so ffenna tusobya teri atasobya nate olaba nga bonna alina ekyamu kyakola atleast sooka ozuule otegere ekintu kikubanga nze bukyanga mbeera ne omukyalo ono nzija kumuyita mukyala kubanga nze bwetu bwe mulaba sigezaako okuma kinemuga kyokola kituufu kyamaanyi kirungi era tuddeyo netwogera ngezaako kola nti I'm playing my role kuba nti I say something and needs to her n'ekintu kiba kyamukuliramu gyengaye so bannange tulekera okubeera nga ate tunenya nnyo bannaffe kubanga naffe tuna emize gye tukola lwakuba nti fetusobola kukola ki kwejajinga so otambula ogenze Iraaka otandise okukola Iraaka kolayo ebbanga ki? Nakola nasavinga emyaka 2 era nakola bulungi nnyo era eneyisa yange nakola emyezi 4 wenamala okola emyezi 4 nefuna certificate eya good contact nebanga bampa squad nga nkulira squad 36 people nga nasooka team leader nembera squad leader olw'empisa zange zeneyisangamu n'amaanyi ge nakozesanga mu kukola era nabeeranga nsiimibwa era squad yange teyayisibwa bubi naye naali eyo ng'oli ku social media mumanyi bulungi era abo abaliyo bajja kwogera nti bandabo batebandaba I don't know naye nga nze neeyisa yange yeyo nze nga neeyisa bwentyo si kirungi kuvumirira muntu kikyakola kuba ababbi bali eyo bangi bayingira mu maka ne batema abantu ne bakuttirawo n'ofa kati nze ki kyenkokoze sirina bulamu bwa muntu nzize nga nerwanirira ng'omusajja nentoba omukazi ng'omusajja ndabiridde famire yange ng'omusajja okitegeera kuba muzeeyi wange yamala nasiibula nagenda nina abaana bamulekwa bazenga ndabirira ndadde saazaala naye njagala nnyo abaana obulamu bwange bwonna era mu bifaananyi byange bisinga ku my Facebook mbeera nnyo mu bwana nzizenga nyina abaana bendabirira era nga mbasomesa mu katono kenfuna naye nga nyina bengabirako nasonyiwa Luganda si lulungi naye mu mbeera eno gye ndimu nganze oba gye tulimu abantu abali mu kikula ng'ekyange tusosolwa nnyo tetwagalibwa ne bw'oba wakufuna omulimu omulungi ne bamanya kikyoli bakusosola batandika okusosola okuggyako nga weerwaniridde nnyo ng'era olina okuba omukakamu ennyo kulaba nga omulimu ogwo oba ogusigaza naye abantu kasita batandika okutegeera nti oli kino bajja kusosola mu buli ngeri
So ensonga lwaki tulwana okulanga ffe twebezaawo tufuna ssente nze tewali muntu yangula ssente nkibeera kino taliiyo yadde n'ogwo yadde n'omu nakula manyi nina okukola nina okwekolera ng'omuntu okukola ki okubeerawo bino byenzize nga ndaba mu organizations nange ate mbirabidde bukulu naye nga nkola byenkola tewali yangula era tewali ansasula okuggyako nga ngenze mu organization ne ngamba okay kambeere registered for self defense nfuneyo balooya bange bambeereko like human rights staffs mubimanyi abasinga nobeera ku safe side nti in case ng'ofunye obuzibu engeri gye batusosola basobola okujja ne bakupangira ne bakwata mu ngeri yonna naye bw'oba oyina that side of self defense odefendingibwa era notasibwa kitege embeera gye tuyitamu tusosolwa nnyo ekitali kirungi kubanga sirina gwe neebuuzaako okola ekintu kino kwali kusalawo oba simanyi nawe nyinza kinnyonnyola naye nga si kirungi kujajinga omuntu atalina musango gwakoze bavumirira nnyo nti Sodomu na Gomora kale wewa waliyo Sodomu na Gomora ani yamulabako wali yamulabako tuwulira erinnya Sodomu na Gomora yali ki nze nange mwennyini simumanyi era wetula wansi ne tusoma Bible ebyawandiikibwa ne tugenda mu church ne tusaba okkiriza mu Katonda nnyo n'amaanyi okkiriza nti gyali nzikiriza nti gyali omusinza era musinza kale ekintu kino kyokola olowooza ali musanyufu nakyo kubeera ne mu Bible sikirabamu nti kiri kale we baba bawandiika nti Sodomu na Gomora simumanyi yaani waliwo Adamu ne Eva bwemanyi nti yaza omusango naye ate tebagamba nti yaza musango gwa kisiyaga buli omu yenna ali eyo alina ebintu byakola byatasobola kuvaayo mu bantu n'abyanja okitegeera so temujajinga nze banaye sirina musango nkola ekintu kyenjagala era ekinyumira ekitegeera natwe bali ku Nyondo Media nze nga bwe mudaba waneeno nze I approach each and every person nga sasasodde oba mubbi oba malaya oba ne kubanga ne Jesus Christ bwe yali ajja ku nsi nze siri Jesus Christ ndi muntu buntu naye ate ye omutuukirivu oba omutukuvu bwe yali ajja ya associatinganga n'abantu bamenyi b'amateeka abasiinazi era bwe yajja ku lwabwe oyabanga atambula abantu yasembereranga yabeeranga n'abantu boonoonyi era abali abakusaidira baabuuzanga ne bagamba abange omusajja ono ate enyinyala akubeeranga n'abantu abajama abaziba emisango abantu abakyafu abantu bali mu kusaida endala bajajinganga nnyo era ng'oluusi sometimes bajja ne bamumokinga abanga okumubuuza nti why do you have to associate with such people bali dirty they are sinners kati nga bo bali balowooza nti bali baki batuukirivu ekigenzo yabula baddangamu n'abagamba nti ati ze munange sajjirira balongoofu najjirira boonoonyi so n'olw'ensonga eyo nze bwezira nti munnenyeza emirundi mingi nnyo era ne munvuma ebigambo bingi nnyo ne mu inbox na buli wamu wonna naye nze mmanyi nti Katonda mu bulamu bw'ensi waggala ya Mungu yagenda okunjajinga nze sijajinga muntu kubanga nange nkimanyi nga nze omuntu situukiridde ebibi bingi byenkola wabula ekintu kiri kimu kyokka nti oboolyawo kyenyinamuko ng'ekyenjawulo nti I do repent ne nga Mukama kino nkikoze munaye nkusaba onsonyiwe olwakiro nakiri that's why I always call upon people to be with repentant hearts nti bwe repenting nobera with that heart that is repentant kikuyambako nenga mwana wamma batokoze ekyo fenna tuono namukulowooza mukukola never utakola so kino nze nja kukiragambanga nti I'm ready to meet different people not simply because munyala kubalaga abantu bano muberenga namwe mukopa nga bakola wrestling ne bagamba nti please don't try this at home bwe bankoda abantu abenjawulo kitegeeza nti bankuleetedde nti nno beera nawe ng'otandika okukola you're promoting this you're doing this no I'm not promoting this singa manage promoting nani badde ngamba bannange kino kintu kirungi mukikole nange ekikola kino kintu kirungi mukikole nange ekikola naye era mbeera ngamba it is not right to them it's very hard as in right now to change them no bagamba it is like this for chine gye kyalakuliramu so togenda kuva eri omalega bakyusa kubanga they are supposed to be handled well and they are supposed to be loved kyonsonga lwaki ye Jesus bwe yajja yalaga omukwano mungi nnyo eri abantu abo abali aboononyi teyajja n'akuba bukubi n'abeewala n'ayomba so these people I'm drawing them near
closer to me simply because I know I'm a human being and they do need our love. Doesn't mean to wakola such a things mbuno bafuuka bisolo. No, nabo si bisolo no basigala nga abantu bannaffe n'omuntu omutemu n'omuntu omubbi n'omuntu omulogo ebikola bingi nnyo ebitatuukiridde nabukola bwa buntu bulamu nga wano mutubeera mu nsi naye ate abantu babeera mtekitegeeza nti omuntu ogenda kumusosola omuntu oyo omufuula n'abeera mukwano gwo mukubeera mukwano gwo you try as much as you can. Tomu supporting amushokola kirungi n'osanyuka n'obeera naye slow by slow, step by step. Kandi akola miracles, you never know nti associated with this person, you never know osobola okukyusa mboyo omuntu ayina ofuna empere wa Katonda. So nze sisosola abantu omuntu baafaanana atya oba kubanga nange first of all nkimanyi nti Rozet ndi mwonoonyi kati gwayimirira n'ogamba nti Rozet oli mwonoonyi kubanga oleeta omuntu bw'ati n'ogamba ngo omukyala gwe oli mwonoonyi olwokola kyonna kina kiri weewale kweteeka mu ngatto za Katonda. That is committing blasphemy kubanga toli Katonda. Judging a human being, it is God's case. It is God's work. It is God's role to do that. Not you, a human being, just a person with a flesh. Never, my dear. That is blasphemy, which is totally wrong. So, yeah. Sana chenzo kugamba. Nzembera zange kitufu kyeze I associate with different people. Inena bese kubuzaako kumitingako ne kumitingako kati embera ngeno abantu abamu bayinza obutamanya ati kitandika kitya naye ate ngawe tukyogedeko nti nezine schools okuteeka nyo bana abaana ab'obuwala mu bibinja bonga bo kireeta nnyo okuba nti ate abaana babakyusiza eki embeera ate omwana bw'akyuka mu bwongo n'akyusa embeera kizibu kyakumukyusa nga abadde akuze kati bw'akikugyamu from the beginning from home no jango chikudam kati kuchusa it was very hard. Even right now it is really hard. Is it sija kulima with this one I'm supporting it. Era abanda bababo hawe bagamba promoting it, but I'm not supporting it. Nate chini takwe wala gamanti no mujama kitwatu nange ndi mujama. Nange situkiridde sirina muntu sirina yokusalujaji nga muntu yenna kulamu bwesi n'abantu baganda bayimirireyo ne befula Katonda befula batukirivu osobola kubeera naye kyakuwesembereza mujama yesonga nyina banezi njogera nnyo sijja balimbe era nga nja kwogerera nga ddala zilonga zituwe njogera nga birimu omulama ng'osobola okutegeera nze nyina kasitoli kano kentera okugamba abantu era enseera Nakozesa nnyo waliwo abasajja baali babiri omu omusajja yali mukkiriza nnyo mu Katonda owookula yali mujuuju nga mutamiivu abasajja bano ababiri ono yabeera nga asaba buli lunaku ng'asinza Katonda n'abasajja bano ababiri bateranga nnyo okusisinkagana era ono omusajja omukkiriza nnyo mu Katonda yakizuula nti ono omusajja yali mujuuju yali si mukkiriza mu Katonda lwakiti buli wamusanga obudde bwonna yabeeranga atamidde buli wamubuuza nga omanyi ennimi z'abatamiivu olulimi terukola ki telusituka kumuddangamu ng'olulimi ayina engeri gy'addamu ng'omukinga omutamiivu buli lwamusanga lumu nayeevamu n'amugaba mu mwana gundi olunaku lw'enkusisinkana obeera otamidde kale obeera olwa Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday wonna obeera okoze eki otamidde n'amubuuza naye mwana wa taata bw'osinzaako ddi Katonda eyakutonda okiraba omwami omwami yasirika nga teyamukola ki teyamuddangamu ng'atambula ng'agenda. Unfortunately, ono omwami mutamiivu ng'afa kanamja mulamu bw'ensi. Kati ng'ono omwami omukkiriza mu Katonda yali omwami yapreparing abantu bano abeera bafudde ne bakola ki ne baziikibwa nga yagenda basabisa bakulembera buli kimu twatugende bamazzi ga mukisa naye banga bakola ki nga baziikibwa. Ku kyalo okwo oyo omwami yakikolanga kati bamuyita ne bamugamba munnange jangu otyabeko oteekateekere omuntu wabwe tukole ki tumuzike mu bitiibwa. Yabaddewo ekiro kyali ekyo n'abagamba abange nze gumulaba wano sisobola kukwata ku mulambo gwo sobola okukwata kwadde ogwesembereza lwaki kubanga mujama omuntu aba tamanyi Katonda tasinza Katonda abadde nga atabina buli lunaku nga takola ki nga tasaba nga tasinza Katonda abadde mutebi badde lujuuju and mere touching his body or even praying for him kaona ajja kumubonereza kubanga muki mujama mwana wa mama. It happened lunaku nga lutuuka nga bayita omuntu omulala ng'ajja ng'asabira omwami nga bakola ki nga bamuziika. Kati ono omukkiriza omutukuvu ennyo aba yeebase ali mu buliri bwe yafuna ekirooto naye nga kyalinga mu ngeri ya vision. When I talk of a vision kibeeranga nti omuntu oli mu kufuna kirooto naye ate nga ekito kirabako physically. So yafuna vision eyo ng'alaba ekintu physically ng'akiraba nga kiri mu happening n'alaba omusajja ono eyafudde omugenzi ng'ali mu kifo ekitemagana bwekiti nga kiyakayakana. Eddoboozi erigayo ne limugamba nti munnange neebaza Katonda olw'ensonga nti okusalawo kw'emisango tekuli mu mikono gyo. Neebaza Katonda olw'ensonga nti okusalawo kw'emisango oba okujajinga tekuli mu ki mikono gyo. However ono yamujajinganga
naye je tayakola ki teyajajingibwa kubanga yaliwisa ekitemagana bwe kiti omwami ono ekintu kino kyamukuba wala nga mutufu akirabye yakeera kumanya teyenda kukya n'agenda ewaabwe omugenzi n'ababuuza nti abange omwami ono eyafudde ng'oggyeko bibadde bwati mutamiivu kiki ekintu kyabadde akola ng'oggyeko bino okubanga mbadde mumanyidde mutamiivu sawa bina bakoze eki atamidde nga bamugamba nti munnange oyo naffe yaje tulema twamugamba ave ku mwenge twagumugaana ne yakola ki yagaana okuva ku mwenge naffe tukola ki ne tumuvaako nabagamba naye tubadde abadde alina ekifo kyabadde akola kiri ekyo naye ffenna nga kituwewunyisa tinewabanga atamidde akomyewo atakyerabya nti buli lunaku olw'essande yakwatanga akasente kabeera alina akakoze through the week n'akatemamu wakati n'akwatako akasente nagenda nakatwali abaana abanaku ab'okungulu kana kasigale naga nakanywamu omwe yali musijja mulimi wabanga asobodde afunye kumanyi n'alima naga nanoga omumwanyi we wanoge mwanyi ezo naga nazitunda tibafunyemu 2,000 agenda kujjako 10 olu lumwe agende mu kibaala akole ki anywa katwale 10 agenda twale ku maki kuba n'abantu bamulekwa nti bw'ojja salawo bizinesi gy'oyagala oba either gyewasomerera oba gy'olowooza nti erimu ki erimu ssente tewali ajja kusalirawo naye mu kino ekintu nze sagulibwa na muntu kyekyamazima buli omu nga wakirimu kyenyinza okubagamba nti alina engeri gye yakiyingira kusinziira mama teyakulabirawo before mama wange yajjanga mbuzi era nga bwomanyi omuzadde we yemulugunya naye bwe nava era akanagamba engeri gye maze okwezuula kantule ne mama wange munnyonnyole butya bwe mpulira eki kyaŋŋamba natula ne mami olongo maze okuddukayo ng'okomyeyo kulwasooka nuddukayo mu siniya yiziti y'okuna ebyo byonna byaggwa byonna byaggwa luvannyuma nkomyewo n'okukola nvuddeyo eri naye ne ŋŋamba kantule omuzadde aba muzadde oba nzalukuka ebyo byonna kati maze obbira mu organisation family eyinza okuzaalukuka bayinza okugoba ku kyalo abc naye era nensigala nga ŋŋamba ekijja kijje nentuula ne mukadde ne munnyonnyola ne ŋŋamba namukolako awantu mu nfo nga tuli abo netuula ne ŋŋamba mama ekikuyisiza wano ensonga eno bweti ne bweti mama wange by then yali akolera Africa Hospital abe Fort Portal bamanyiyo natuula naye ne munnyonnyola butya bwe mpulira eri abakyala n'eri abaami mama wange yanziramu ekigambo nakiraba dda era ensonga lwaki bulijjo nange nkubuuza muko ajadde teyakaaba tekyamunyiga so kati santa mbadde nkyanyonnyola mama akyogerako ki mama akifuna atya yakitinga naye olwamala nandekerayo ng'omwana nga bwomanyi nti wazaala omubbi omubuuliridde takyuse tojja muzaalukuka nga maama maama omutuufu ojja mulekamu omwana n'omukwasa Mukama Katonda n'akola omulimu gwe ekitegeera nvumiddwa n'abantu bangi naddala nkyayiddwa n'abantu b'ekika meetings twatuzanga meetings ewaka era bamuzeeyi nga bampita naye maama muzeeyi taata yakukyawa ye muzeeyi wange kati ye yamala naafa naye era emirembe babeera bambuuza era buli lwe mba ngenzeyo mu kyalo bambuuza naye era nze nga bwe nsigala nnyonnyola ekintu ekyo nti kyankuliramu naye bandaba bulabi ng'omuntu ne bankwasa Mukama Katonda simanyi butya bwe nyinza kukyuka essaawa eno era nsaba abalabi ba Nyondo Media temuddamu kuvuma Nyondo ye aviirayo buli omu munnamawulire gwe mulimu gwe ayina baweereza ekyo kyabafunye temumuvuma naffe temutuvuma temutujajinga si mmwe abalina otusalira omusango Mukama Katonda yamanyi kubanga naawe gy'oli olina byokola byotosobola kulaga mu bantu naye nze nvuddeyo mbanyonyodde mulegerawo tuvuma bwe tuba bwe tutyo bwe tuli kale mutukwase Mukama Katonda
Iya ajja tujajinga. Ajja tujajinga. Ngera patana wange wazenga bagamba ndoza patana wange omanyi. Mumanyi mama. My lady. Nkutumidde yonna gy'oli saawa eno siri naye. Nange mbadde nzeemu waneno nkolekolemuko webangwiriddeko. Naye nebaza Nyondo Media okuba nti nga tetusosodde etubeereddewo evuddeyo evirayo buli omu. Bangi batusosola tebagaana kutusemberera. Naye bambi atusemberedde ayagala okumanya amazima lwaki. Mwana muto omumulaba, mwana muto muzaala. Naye lwaki ayagala kumanya amazima nti mpulira abantu bano naye lwaki amazima mugategedde era muzenga mulaba kuva gye byatandikira yeffe era yenze nze sigenda jjajinga muntu yenna era sikusaba kunjagala naye bwetyo bwendi bw'oba onsanze mu kkubo tonsimba kiso nze nange mukama katonda yantonda nga bwe yakutonda naye kino kyenasalawo kubeera sigamba nti kale I'm so much proud kubanga mukivumirira naye bwentyo bwe nakula bwentyo bwendi what can I do ngende netuge musayi nga nfudde nti mugamba mubonereza nedda kyo ekituufu nkikola kubanga kinewuliramu nga nze omuntu kyenjagala naye bwe mutandika otuvuma ne mutusosola simweba Katonda banaye mutusonyiwe twetonze naye mutuleke tubeere maaso nekye tulimu mukama wali bayagala alitukyusa ekiseera bwe kiriba kituuse naye sikwalagana na kintu kyakujajinga muntu nga nze bwe sikujajinga nawe tonkyajinga bw'oba oli eyo nga wandyetaaze kale ng'oli kansala wandyetaaze kujja n'otulako naffe ng'olowooza osobola otukyusa vaayo ojja otutuukirire bw'onooba osobodde otukyusa ekitiibwa n'etendo tukiddiza omutwanzi bye bigambo byange era nze bwentyo bwendi ase tweyanziza Santogi webale nnyo webalire ddala amaze okiralifyinga abasinga mu kitegedde kyayogeddeko Ssaabasinga oba nga otegera olulimi Oluganda era ng'owulira mu kitegedde so bw'andeeta ebintu ebimu sigamba nti mbadde blessed for fun mba nyina ensonga zange lwaki mbadde ndaba abantu abalimu eno category naye nga muli neebuuza abantu bano ne bakitandika batya ate kyeneerabidde olunaku lwena surprising my wife nawulira ebigambo bingi bye nali siwulirangako bazenga bandaba ne bagamba naye mwana oyo oba kiki oyo yebbosinga yena ayambalanga kirenzi yena bawusinga tebamanyi kiki kyendi mbabuzaabuza kugamba confusinga nga ndi awo bwentyo naye bwe nakikola mu lujjudde ku birthday ya my babe Dragon Lady wanje mumanyi eryo ayayaya nawulira ebigambo byesiwulirangako ku nsi ya Katonda ne ŋŋamba bulijjo abantu banjogerako nga simanyi bulijjo abantu bammanyi nga nze sibamanyi naye owulira ebigambo bingi banaye lwaki nakikola naye ngala ebigambo ebyo byempulira mu nkukutu kuva ku ntobo y'omutima gwange in the name of love nga showinga partner wange nga njagala nkakase nti kanve mu nkukutu ankakase nti ddala kituufu kyempulira naye kyakola ki kyawulira teyagaana kubanga asakimugamba nakikola nganze nenga kati ye gift yoka gyenza omuwa ku birthday kanswazibwe mu lujjudde banabaganye wetawule ngende afukamira nenkikola teyawakana yakiriza yateekawo buteesi nemanya I have someone, I feel loved now. I have someone who loves me. And I appreciate so much Dragon Lady. Since I have been with her, I have changed a lot. And Bambi, Dragon Lady simukambwe, muntu mukakamu. Ate, she's a wife material. Atula wansi nawuliriza, nakubulirira.
kuga n'owulira ng'oli ne mukwano gwo ne muno ne mukyalawo ali mu biti bingi muyigiddeko kale ebintu bingi ebimu bye nali simanya ab'enjigiriza bange like ng'okumbulira mu ngeri ki gy'olina okweyisaamu mu bantu na butya like savings nze safangayo ku savinga nyonyonyonyo nga njagala nnyo onyumirwa kitegeera njagala kwebostinga engeri gye batanjagala nga nkozesa abantu ne bamanyira awo nti big spender ebbanga lyemaze ne mukyala wange tusavinga spending is not good once in a while meetinga mukwano gwo ne munyumirwamu but not every day so I appreciate her so much bambi okay so yeye ensonga abasinga mbane mugamba nti abantu abo bababika sente yensonga kiwagira ekikolwa ekyokubanga abawa sente ababuulire talina sente zimuwe wabula yakola nakyo ng'ate waliwo situations ezimu zitwedde okuba nga tuyigira ebintu ebyo so mubeere bwegendeza n'abaana bamwe bemukula kubanga obuko kino ze nkiddamu sikiwagira kubanga sikikola sigenda kukikola so mwena batulaba mpozi welcoming each and every person n'obeera nga ebiseera ebisinga tufuna abantu ab'enjawulo tulina kubavuma wabula kubabuulirira kubanga tubavuma bambi tuba tubamenya emitima n'obeera nga naawe oli eyo nagyobeera oli nogamba nenyina ekintu kyempitamu leka nkisharingako n'abantu bagamba nti a problem once shared is a half solved so akusinga okubeera era ebiseera ebimu ensonga lwaki abala bavayo ne bakola kino betta kino kiri kiganye bwobanga olina kiba kikutudde ku mutima oyere mukidisikasingamuuko bwe kidisikasingamuuko olwensonga kyenkwaba abantu ab'enjawulo nabeera nga bakuba ku magezi oba oli awo osanga n'abakirimu bwobadde tosuubira ng'ate nabo bakirimu n'okufuna engeri y'okuba nga tokivaamu so n'olwensonga eyo mwenna abannayuganda batulaba n'owangaalira wano mu UAE pozi n'ensi ez'enjawulo tubaagala nnyo tukuume love as Ugandans nga twesapotinga wabula ng'ate tetujajinga bannaffe kubanga mazima gali tunabye tukimanyi ffenna tetutuukiridde yenze Nyondo Rozet era nga mbeera ku Nyondo Media nembaweereza byebigambo ebibadde bya Santa G era nga wiki of course yabadde ku kamera tuli balaba nateera olundi forever and ever again naye nga tubaagala nnyo okutwagala wallahi naffe tubaagala yeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Glam bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo Nyondo Glam basangibwa Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778 Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe. Buli lwolowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne keekisi eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, beddies n'ebintu ebirala bingi. Kuba ku noti 7 noti 3 9 4 724 oba noti 7 noti 8 234 mukaga M9 oba plus 971 589 961 826. Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice.